Aha. Kakati n'ekyo nakyo mukirinde. Okutya kweyongedde ewa Museveni n'akyusa ne mu ntambula ze. Azzeeyo wali bwe yayingirira mu kayumba k'emberenge, mujjukira bwe yayitira akayumba k'emberenge. Obunkeeke bwe yali aliko. Konvoyi ng'etambula. Abeera mu kamotoka akakulembera akafunguwa barabara kuba tokamusuubiramu. Oba esembayo emabega. Takyatuula mu gundi yeeri gy'alina okubeeramu yennyini. Bw'atabeera mwekulembedde, abeera mwesembayo. Asobole okubuzaabuza, amunoonya tamufuna. Omunoonyeza eri ng'ali eno. Okitegedde? N'ekyo nakyo mukirinde ng'ambaga. Amwagala baakasooka. Oba esembe emabega. Takyatuulamu eri kati agiteekamu omuntu mulala. Naye ani oyo agenda okugwa mu mbi z'abasajja? Katumba Wamala yagenda n'ava mu kifo kye mbu awadde omwana we mbu omwana we ye boosi. Mbu omwana we mbu atambule. Anti munnaye baba batirimbula abannaabwe. Abaabwe babaagala nnyo. Era babaagala okusinga obulamu bwabwe. Era ava mu kifo ky'omukungu nga bw'alina okutuula mu protocol. N'atuuzaamu omwana we. Omwana anyumirwa effuta. Anti ajagana ng'azaala akuza. Jagana nayitani. Kuzaala kujagana. Nyabo okuzaala kujagana. Nyabo okuzaala kujagana. Bataba abannaabwe abaabwe ne babakuza nyabo. Kuzaala kujagana. Bulenda atudde ewa taata we okuzaala kujagana. Nyabo okuzaala kujagana. A few moments later. Kwa iyise nga baseemunze. Kiki? Eyajja okuba yali azze okuba Katumba Wamala. Yamusanga eri nga yajagana. Nyabo okuzaala kujaga. Ayigiriza omwana we okutuula mu protocol. Ebyeggulo bizzeemu. Bizindalo gya kwanika. Lwe batta Nabukenya yagamba people power tetuyinza kukkiriza abaana bano n'eggwanga wakiri Nabukenya afa. Owe n'amuyigiriza protocol. Omukungu atuula bw'ati, ateeka wano omukono n'akwata waggulu. Simanyi abeera atya. Alina wano emmeeza atambula awandiika. Omukungu Bulenda yegezaamu nga bw'anaabeera minisita to be. Kakatumba kakoze eki? Nyabo okuzaala kujagana. Nyabo okuzaala kujagana nga Katumba akuza. Kuzaala kujagana. Nyabo okuzaala kujagana. Abaffe be mutta, abamwe be bakula. Bw'ati bw'ayogera Mukama, kyosiga ky'okungula. Yes. Taliiko na suspect. Byonna ebyaliwo kyali kiwaanyi. General Katumba Wamala, former IGP, tosobola na kwenoonyereza ani yakutta. Naye bannaye tulina ebiwaanyi by'abasajja e Uganda. Nga nze juzi nasuubiza abantu. Nasuubiza abantu b'empigi. Ne mbagamba abantu b'empigi. Naaweereza nga ntandika n'abeewaffe. Omusango gw'empigi tugenda gunoonyereza paka. Omusajja oyo yali akola ki eyatta abantu. Jjo nabayitedde ripooti esembayo. Omusango ogukyannemye okuggusa. Fayiro ekyambuze gye sinnaggusa mu fayiro ze neepimyemu okuggusa. Fayiro y'omusirikale yakuba omusajja amasasi wale
ku State House e Nakasero mu jam munnaku enkulu omupoliisi oyo yannemye okutulesinga sinnaba mumugwamu naye nkyamuli mu buufu tunaaba tuli awo nja muleeta eyakuba owakatigundi amasaso taliiko na suspect byonna ebyaliwo kyali kiwaanyi Jeno Katumba Wamala former IGP tosobola na kwenoonyereza ani yakutta naye bandaye tulina ebiwaanyi by'abasajja e Uganda nga nze juzi nasuubiza abantu 2 moments later kwa yise nga baseemu nze kiki eyajja okuba yaze okuba Katumba Wamala yamusanga eri nga yajagaana nyabo okuzaala kujaga ayigiriza omwana we okutuula mu protocol ebyeggulo bizzeemu bizindalo gyakwanika omusajja oyo yali akola ki eyatta abantu jonna bayitedde ripooti esembayo omusango ogukyannemye okuggusa fayiro ekyambuze gye sinnaggusa mu fayiro ze neepimyemu okuggusa fayiro y'omusirikale yakuba omusajja amasasi wale ku State House e Nakasero mu jam munnaku enkulu omupoliisi oyo yannemye okutulesinga sinnaba mumugwamu naye nkyamuli mu buufu tunaaba tuli awo nja muleeta eyakuba owakatigundi amasasi owaka tukutuku akayongeza era abantu b'omuntu oyo fayiro yammwe sigivangako nesinabagigwa mu buufu naye olunaku lwonna nja gireeta abeeka Mmengo nabamaze Toyota ye yali abattira abaana nga bajja mu internal organs Toyota era ye yasindika military police era ye yajja abasibe ku poliisi empigi genda yo babuuze empigi omuntu oyo aliwa ne mukazi we kuba baba kwata abaye ne mukazi we ani yabajjawo SFC ye yabajjawo yabatwalawo yabatwalawa mukimanyi waliwo theory endala ey'abapoliisi be batugambye abapoliisi be batuga aba prison be batugambye munna bwe yabakuba amasasi mbu nga babasanze ku gundi mbu nga bamusanze ku ssimu mumanyi nti nno eyo yali firimu bagizannya buzannyi waliwo mujjukira lwe nabagamba aba prison be bakwata nga babavunaana okubanga baali bayamba ku baana ba Nuupu abapoliisi abo ne babatokyalinga ne babatta ne bazannya ekinnayuganda nti omusajja abakubye amasasi mumanyi nti eyo theory yazze ku mmeeza yange okuva mu prison ekintu ekyo si kituufu nze kansirike aba prison ngenda kuggusa fayiro yammwe nammwe nze mbabuulidde oba mmwe mwampeerera okusoma okunoonyereza mujjukira bwe nabagamba aba prison abali mu kkomera olw'abaana ba Nuupu aba prison abo ne bamala ne bafa ne bazannya ekinnayuganda mbu omupoliisi mbu owa prison akubye banna amasasi n'adduka era mu kwagala omusajja n'akuba banna amasasi n'afuluma gate n'ayita ku Kotagadi wali okyaliddeko abasibe omanye kibeera ku Kotagadi n'atambula n'agenda mu bantu ba bulijjo ku maduuka n'abbawo engoye bino n'abisuula awo
baagala obujulizi bw'abantu ba bulijjo bakikonfaminge nti omusajja azze wano nawanulayo empale mbwaze agamba maje agaanye abantu abo batte neyo fayiro ngenda gituusa mujjukira nga mbagamba sekretariat eyo nti waliwo abapoliisi abapurizoni abakwatiddwa ababuuzibwa 45 ku nsonga z'abasibe ba Nuupu. Kaakati nno okuva mu makomera tebakulimba mbu waliwo omupoliisi yakuba banna amasasi tekiriyo mbu olwokuba bamusanze ku WhatsApp baba bagenda mumukola ki nga bamusanze ku ssimu mu nsawa z'okukola baba bagenda mumukola ki ekisoboka ennyo kumuteekako mu mabuuso oba lunaku lumu. Omusirikale n'ekkomera kibonerezo ekiri nnomo ate okuba nga yakimanyira bakikuteekamu essaawa yonna kiri nnomo nti n'okuba banno n'okuba n'abakazi okakasa nga badduse simanyi mbu n'adduka neyekweka simanyi mbu n'ayingira ng'amunoonya simanyi mbu n'ayitawo ng'abalala bali luddawe emmundu ye yekka ye yali alina emmundu munnammwe ne mumulaba mujjukira omusirikale eyakuba banne amasasi ku gundi wali ku Jenina iziti Jenina nga ku Kibulooka byali biseera bya COVID around COVID I think omusirikale oba yagwa ddala oba yakola ki n'akuba banne munne omulala bwe yalaba nga omusajja amalawo abantu yakuba munne amasasi yakuba amasasi n'amutta. Ku prison kwaliko emmundu emu ye yekka ye yali alina emmundu ye yekka ye yali omutendeke ye amasasi tegamukwata. Omanye ekkomera bwe lizimbibwa okuva ku bizimbe okugenda otambula otuuke ku Kotagadi abali ku Kotagadi tebaawulira amasasi enemmanga yatambula ta n'abayitako mwe mutuyita basiru abaana b'abandi gavumenti ye yabasse. Oba mugamba ffe tetukolangako mu bintu ebyo tetubikolangamu kubamu akafaananyi essasi senga mubadde mugamba nti yabafumita ebiso ekiso omuntu teyakiwulira kubanga ekiso tekivuga. Awo ab'okukotagadi mugamba omusajja yaze najja ayitawo nga bulijjo tetwategedde nti alina kyakoze naye amasasi ne gavuga eritali limu agatali 2 agatali 3 agatali 4 ku Kotagadi ne mukola ki? Temutumanyira nammwe. So Museveni agenda kupanga abasajja abavubuka bamuyiikire abakwate bulungi professionally abawa omusimbi abavubuka basobole okutandika okumuyimba bagambe mbu musajja mulungi nnyo talina buzibu akyuke babe nga bavuma Nuupu. Museveni okusinziira ku kiri kye bamukoze ekyokuba nga intelligence ebuze kyasazeewo eggwanga agenda kulifuga without meeting kuba abantu takyabeesiga. Bano bamugamba Kyagulanyi ali South Africa, bano bamugamba mbuno ali kusezibwa, abalala bamugamba ali mu America, abalala bamugamba ali Kenya. Balamu yagamba ali wali Kenya naawe nze manyi ne wali ali Kenya namwe temutujja namwe. Kati Kyagulanyi aliwa kati Museveni agambye abo be baavaamu ne batubuulira ebintu ebyo kati eggwanga agenda difuga nga bw'alabye takyatuuza meeting kyalowooza kirowooze yekka afuge nga bw'alabye ekijja kijje era tujja bireeta at least sekuba akajiiko jakukuba akajiiko ekiro Museveni ozaako ki ngenda kuleepinga Nabbanja
mwabatasomerako mu kisulo temumanyi bujiiko. Omwana akuba akajiiko n'akwogeza byonna. Saamu yakakuba Roja. Saamu Semwanya kati yali awo South Africa. Roja. Kumbe Roja awulira. Roja, ani mukazi wo? Mama wo. Kale awo omusajja mukulu bamukutta awaluma, anti ebyama bifuluma. Kye bateesa mu miitingi yaabwe ebeera ya kyama, era babeeramu n'abo be beesiga be balowooza nti tebasobola kubyogera na bannankyukakyuka. Bateesa eby'okukola nga bamanyi nti bo biyinza obbayamba ku ludda lwabwe ng'omuntu omulala alina bwe yandikirowoozezza. Bugenda okukeera ku makya nga Uganda yonna ebimanyi, anti batugamba mbu Kyagulanyi alina akuuma akasomola ebyama byabwe mu State House. Era bagamba nti intelligence ya Kyagulanyi y'amaanyi esinga eya abali mu buyinza. Beebuuza nti ajjawo ebyama byaffe ng'ate ffe tetumanya bibye. Mu kutunulatunula ennyo okwetooloola, kati buli muntu yeekengera munne. Omwana yeekengera taata nti oba taata bwe tubyogera ate yabiwaaba opposition. Ne taata yeebuuza nti oba omwana ono engeri gy'anywamu tumala obyogera ate n'abiwaaba opposition. Ate baliko baganda baabwe nawe olumu meeting bazibeeramu kuba eggwanga balifugira wamu nga famire. Naye beebuuza nti oba bakyala baffe bwe tumala obyogera ne tubibuulirako n'abakyala, ate mu bakyala baffe mulimu abatubega abatulyamu enkwe ne babizzaayo. Kati wamma taata bw'atunudde naye musobera agamba nti kye nnina okukola nkooye. Meeting ze zinviiriddemu kanaaluzaala. Eggwanga ligenda kunnema lw'ekyo nti buli kye twogera kifuluma. Mu ngeri yonna nnina okufuga eggwanga lino kubanga bw'ente entebe nsibira luzira. Oba mu ICC bantwale bambuuze akana n'akaataano bye sijja kusobola kunnyonnyola. Kale nno nga nkyayagala okubeera mu buyinza nga ndi mulamu nnina kufuga nga sizzeemu kutuuza miitingi. Oba ntomere kubanga obukulembeze bwonna mubaamu abayambi, abawabuzi, mubaamu okutuuzanga miitingi musalewo ku ki ekisaliddwawo, ki ekigenda mu maaso, ki ekiddako. Kati yakkiriza nti oba kutomera kale kaatomere, naye ng'akooye miitingi ate ezimuviiramu akabasa bannayuganda ne bamukalakata ng'eyabba endeku mu ssabo. Awo nno ab'enkyukakyuka we mutuuse era temuddamu kwenyooma, mukitegeere nti muli b'amaanyi n'okukirawo. Bwe muba nga musobola okutuusa abasajja bano ku kisenge ne batuuka okukoowa miitingi ne basalawo eggwanga balifuge kimaafiya nga tebatuuziza miitingi nga bagamba nti kale ekinajja kinajja naye ffe tubikooye, katugende bugenzi nga twekolera bye tulowooza nti bye binaatuyamba. Muba b'amaanyi, muba mubafunzizza, muba mubakutte ku nsolobotto.